Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Kuwa ditandikirawo obulamu ezo sente mekasibo you have received miliyoni nyamu emitwalo 10 from Sylvia Namutebi babo balage bayizo gamba tulimba nze mami yasitudde bwe banyonye situse teri kudda mabega kubanga ojja kwogera afuna obusungu ateekeko miliyoni 10 awo soko kajjemu awo nkyali n'emikolo kwe bampise TV zimpita kumu kati gwe goddawo ng'ogamba mami okuva lwe yampadde haaga ebintu tebyeyongedde bwe olina emikolo ina emikolo ebyana kati bigamba madu nzije waka kanai come to daddy please wafunye sente n'otwerabira ate lwaki mujjanga maze funa kasete teri muntu ebbanga lyomalanga obonaabona Mukama Katonda abazimba bujulizi abukuwe otuuke katebe otuule bw'otyogambe naye yenze alina eno kawundo oba si yenze yenze avuga eno ennyonyi oba si yenze. Loftucom Training Center etendekera erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7661 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindi Ediwafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati luno ate olwa Bobby olulala ngenda dukubira bano abatumalamu amaanyi titosobola ng'osobola kati bwendaba avudde mu ghetto bwendaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto labe yakola ng'erimu owino yazimbye zakeedi ebukoto bw'oba ng'onoonya mu city kimanye nti bw'olemerako omalako ebigambo woowulira biwakanya ebyo muleetere Madubala musuuza naam abantu batukubye bantu boogera people can talk nze we nalabidde nti Mungu abaako n'ekintu kyakulaga kubanga pastor Bugemba alina ekintu kye yaŋŋamba naŋŋamba kati oba ozimba bujulizi buli kintu kyonna ekikulema oba ozimba bujulizi kati linda ofune olabe neeya ku kyawa 2 mu 2 agenda kukubira ku ssimu bakukubidde kasimu omanyi kyendiko buli wempita omanyi kyendiko ku masimu wano Madubala tuwe ku sente twakulabye twakulabye ewa mami bulamu okitegere kuba oyo ye mami bulamu kate nga bamukuba kati omuntu era ow'amaanyi era balina kwogerako
abo tetulina bawa nnyo na platform. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tukomyewo ne Madubala omwagala w'abangi leero tuzze okutunuulira ani akwagaliza ng'ofunye emikwano gye tuliraanye oba abantu betumiitinga batwagaliza tufuna ekirungi abangi abasinga obungi abapretendinga mu bulamu bwaffe naye nga tufuna ekirungi kibanyiiza wali eyo emikwano gy'olina ogyesiga otya mu kuweesiga bameka beweesiga bamanyi nti wenafuna ekirungi otanjja kunneekyukira bangi tufunye ebirungi abangi bafunye ebirungi nga mukwano gwe kennyini amuli ku lusegere ate amwagaliza kimuveeko yakifuna bwekiri wewe nawe naali eyo mukisa gwa muno tegubeera gugwo olakubayo tuza okutunda obulamu bwa Madubala emyaka gy'amaze nga akaaba emyaka gye mmaze mu bwalunkupe n'ennaku z'amaze nga ate musanyufu nze nakugamba nina emyaka 23 oba nfuna kati whom are you did you know me nti kati ndi myaka 13 wenjogera nasaze 10 ddamba nyirira okufa kati buli wempita mpulira akawewa akanfuuwa ka buwanguzi kubanga nagenda ne ŋŋamba nti Mukama layini y'abalunkupe tuli bangi nnyo abantu abalina ebizibu naye olunaku olwaleero sooka nange yasoose nange n'ayanukula essaalayo lumbuye n'avaayo ne bano bamufuna mpola Bobi Wine taninaako buzibu era yaŋŋambye gwe kola bibyo ekitegeera kubanga obonyebonyeze gwolaba SB4 mbonyebonye famire yange eri bubi kati gwe bwovaayo nga tutandise ozimba famire yange akayumba ka maama katerere mami yagambye nze buli kimu ŋŋenda kikolako kuba oyo ye mami bulamu oba nfuna yaŋŋambye ennyonyi ŋŋenda zifuula bugaali kati awo abalabe batunde buli ke balina abavuddeyo bagamba mbu simanyi agabidde mu kamera umwayu bwe zizo zogabira gundi ziriwa tolina ekituufu muli bubi nammwe mwetaaga buyambi naye temuvaayo kwogera eno oyogera kirala ate eri bwogenda okola kirala kati Madubala abanenyeza nti yagabidde mu kamera gwe walinga mukowoola wamukowooleranga namukowooleranga mu kamera era nga njiyimiriramu ne mugamba mami njagala kumitinga omanya ndima ebbanga lyenoonyereza mami golyoke deni SB4 tuvudde babuloka nga baagala kundyako kati katuukira ku ssimu badde ndi awo mami nanteekako nangamba mwana wange ozirabye naye abantu twayogedde kati nze kugambe kati obulamu bwakyuse yanyongedde oleega nze kugambye oli ebibye nze kugambye mpaamu wiiki egi ogenda kundabira kawundo nga ziringa bugaali ewange ngenda gula emmotoka nzimbe ninnya ennyonyi nzireyo US sidda Dubai twagala okutangaza tuze okutangaza eggwanga okubyogerwa balina okutereera mu layini tulina okubatereeza naddala bano abaana b'NUP ffe Bobi Wine tatulinaako buzibu bino ebintu byange tebiri mu politics basi mbagenda bagamba nti ebintu byonna bye tukola nga SB4 Media ne Mama Fina ebintu byakola tamuli byabufuzi ebbanga lemaze nga meetings omukyalo oyo tambuza nkonto wagira kibiina ki and ebbanga lemaze gwagwera interviews affe tetwogera nko ku kyabufuzi ate nga Fina wagira NUP nange kenyini liweni obubaka bwenjagala okusindika omukulembeze Mr. Principal mwagala nnyo ye tatulinaako buzibu naye bano bakajjerijjeri naye obubaka bwenjagala okugamba taata wange nti oba oliawo ate abantu abakukkiririzaamu nnyo bagenda kugobako emikwano ge mazima nnyo kubanga oyo omusajja ali breast nga nze siri munnabyabufuzi andi nziza okugamba nti nze sironda andi sikuba campaign sikuba campaign sironda sinnabyabufuzi naye nze Bobi mwagala kuba nalindiddeho ku ssente ze edda ku luyimba lwa Aida nga nkola ku TV jali meeting ne selfie nzirina nga tuli naye nze waliwo neyampa ssente because of Bobi era nange zobazimpa because of him because of Bobi no meeting nga Bobi kankutereke 13 nagiteekako nenyongerako lenti abadde antwala nensasula Land Road so
Bobby muntu mulungi and naye aliko emirandira nti wonna aliko amasanyalaze mangi aliko emirandira n'omusimira busemberezi bwoti olambo obukyuka oba mafuta mwennyini era n'obulamu Madubala okutandika okukyuka ndowooza lwakuba nti kaweevu ako tuleme ate kibranding ennyo okwogera ennyo okufiiriza kwajja mukoma okwogera ennyo kwe kufiiriza abalala kufiiriza abalala kubanze newe munayogera nze mami yasitudde bwe banyonye esituse teri kudda mabega kubanga ojja kwogera afune obusungu ateekeko miliyoni 10 nze siri wa bulijjo kati ndi muntu mulala nnyo mbonyebonye nnyo this is the time kuku zizo ningamba ateno oyinza okuba olimba nedda nkolage message kandabe ku message Sizo kubulimba. Ngamba. Tuvumirira okulimba kwa SB4 Media. Waliwo kusudiyo obusudiyo omuntu ali eno musudiya afune ekinugu. Ekyo tukivumirira. Ezo sente mekasebo. You have received miliyoni nyama emitwalo 10 from Sylvia Namutebi. Babo balage bayinza gamba tulimba teka ku kamera ku mobile money badakwana mitwalo 2 kati nga kanze sasira abantu abapalana n'abawalana mami balina ekizibu akwongedde nya anyongedde nya kati ezo mwenda atete tunaba agoga kyali mabaga yangambye ennyonyi ngenda zifuula bugaali ndaba we nagende Dubai n'enkaaba kati sanyu lyokka olongazo zaaki angambye soka ogende Masaka njagala kulaba ng'ennyumba bagikuba plasta ya mama nga mulaba mu mbeera ennungi kati bw'omala then twasaganye ebibyo kobaddewo otya olina omukyala naye gwomanyi bye twogedde omanyi omuntu okulowooleza omuntu nga byalowooza byennyini ate bye olina okukola oyagala okuzimba Madubala aliko wasanga ku lunaku olwo nasoka sanga pasita Bugembe oye tatulinaako buzibu talina buzibu nenzirako principal oye tumwagala nnyo era atwagala mandeka mu press conference nali nengaba naye nze amawulire genkola mabi nnyo kwegamba nalaba banamuli bonaja baliyo naye nengamba SB4 Media yo tena kugendako ko face ya principal tutulembiya bufuzi bana abantu abasinga okukibrandinga bebagala otokutufiiriza ate be bamu abawabya Bobi Wine nange negomba okusisinganako ku principal musisinganako nemufa kwa Asia nagamba musisinganako mu netuwebuuzaako kwegamba ate banete mu kibrandinga nnyo ate twagala bantu bannange badiya tukyali bavubuka naye buli omu ayagalize waliwo mukwano gwange asagala namwogerako naye yagenze nakola aka video ate akanyiza ngenda mu inbox ye natubyogera mu inbox though manyi waliwo omuntu agamba nti otomusiruta kusiriwaza ono yagambye emyezi 2 bampemu emyezi 2 simanya bayoyo naye nze walaba nze nvudde butonga ndi serebo nze ndiko era nzaddako kati kino kakibategeeze nti zikusooka ne zitakuva mabega oba nfunye endowooza ategeera aba ategedde zikusooka ne zitakuva mabega zansooka kati kekadde mukuulira akaliro naye okunoonyereza kwe nakoze nti buli kiise yataasanyuse yabadde akwagala mu mbeera embi nnyo nga nkaaba nayogeddeko ne mami Fati yasanyuse nnyo yagambye babambi Madubala wange yeebale yabaziza nnyo mama Fiina nnyo mami Fati nkutumiddeko nnyo yakusanyukiddeko nnyo mami nange nkutumiddeko nnyo ono wakago kaliyoni Dubai atikka okuva eri n'aleeta mu Uganda oyo yakolako ng'oli eri oyo yankolako nnyo so musanyufu nnyo yasanyuse nnyo so buli muntu avaayo n'ayogera byonna byayogera yabadde takwagalira naye abantu baagala mami ku social media kuba nalabye baataakinga kivubuka ekyo sena ku social media kukka naye omuntu oyo ayogera bw'atyo ng'omanya nti either yagerako mu kabokisi ka mami nebigaana najjeewuwo nebigaana so njagala okugamba gwe nawe naali eyo nti kyasiyo nga tennatuuka nze akanga akajjika eggudde Madubala amaze emyaka nga abonabona naye olunaku lwakedde
nafuna kyafunyeeyo Yeah. olina musanyukirako wabula sate simumalamu maanyi okitegeera yeah simumalamu maanyi sikwogera ate n'ofiisa n'abalala nze nagambye omuntu oyo who are you did you know me why are you disturbing this country come on nze nagambye omuntu oyo gye mukoma okwogera ebyo ebigambo n'oli omukyala sigamba nti agenda kwesimba kusina byabufuzi tayagala wakyamale ku kyalo kye tayagala kifo kyonna kyonna wabula akikola bukozi ng'ayagadde mu lusiraamu tukiyita naye omutima mumukiyitiriza ennyo ajja agamba anze mbivuddeko atandika kuwulira ssente ze nze mami aŋŋambye nga yakataikako ssente nanga Madubala fiina aŋŋambye ekisa kino kigenda kunzisa mami lekeraawo ne mugamba mami tokikola nange nane njagala muga nti sooka osibemukko tulye buli ssente kati nga twayagadde okuzirya nga twayagadde kuba ssente zaalina okuba nga agaba si muntu alina ennyo naye nga yagadde kati siddamu kugaba kati kuzirya buli bannange oyinza okiwulira Kampala eyinza okuwuuma Madubala nga bayita humwayu Madubala naye kiri kitya eyo gy'otambulira gyentambulira abaana bansaba akasente kumbe kaweddewo dda kaakati omanyi nakyusiza mu ndowooza owulira n'akawoowo kempunya amasuuti genkola masuuti kangireete kangaleete bava naggolola kangaleete manyi babeeraawo ne balowooza ffe tuli ba bulijjo ate oyuziza buyuza gundi sooka okagyemu awo enkya nnyina emikolo kwe bampise TV zimpita kumukumu kati gwegoddaawo ng'ogamba mami okuva lwe yampadde haaga ebintu tebyeyongedde bwe olina emikolo nina emikolo kwanjula mbaga TV zimpita kati yeno sumulula bulungi bayinza ogamba tutaddemu ngoye bugoye sumulula tunagula akaveera akalala yeno gye nalayo ku TV zirina bbiri bulamu bwakyuse biri black ya hawla ngoddaawo ziri ze bayogerako nti mulibonaabona naye ate akaseera kajja tuuka bali bafukaamirira zavudde wa Jebi yavudde wa Jebi Fashions asangibwawo Equatorial Mall oyo akuba essuuti naawe n'otya endala neva ku Kali Collections Kampala Uganda Universal Mall mpanisa ekintu kino njagala X yankyawo olwaba ngagamba sirina kiddako atandike okugamba nti nga nasubwa ngenda mukubako omwana w'abandi mu bbanga eritali lyawala wakati nze siri wa bulijjo lwaki oddira X amanyidde ennaku gye muvudde omuntu akulekawo mu mbeera embi oba toyina kuddayo mukuze abaana ani X bana inogeza n'okuba essimu yange nja kukubulookinga nga tonnatayipinga ndaba obulamu bwendimu kati nyambala essuuti n'ogamba wow what a beautiful like this n'ogamba kati gye nayiteyo nga nyambadde kanzu n'essuuti nga bagamba MP tubukuwadde baagala kumpa amangu ago nati kaninga Bobby nakuba essuuti neŋŋamba kati abeeka mwoca muyina kye muŋŋamba from the ghetto to the top from zero to hero from lunkupe to bad man naye obulamu bwogera bumaintaininga tekuba bangi abalinza okukusekerera Madubala ge mazima balinze naye nange nina obwongo naye nakigambye omuntu omunti mami kasita akuwa sente nti genda okole kino zikolemu ekintu era kyendiko abasinga obungi wafuna akase ate mujje mwetegereze waliwo omuvuko ebintu byayeyogedde simanyanga sente sente yonna empe wotagikolamu kyamakulu kebe nkolerere tobe banja bagenze Saudi nazifuna nakomawo nga ziri ku akawunti nazira nezigwawo tobe bangi nnyo edda wawalenga n'engombe yagamba nti zira kivubi so tuyige abavubuka bali kukwata obulungi sente
tiraba nga ofunye miliyoni be mitwala 5 ogikwata obulungi esobola okuzaaza tuveemu ne mentality eri egamba nti sente y'omuwalabu teyala balina engombe eyo no abaana bangi abavudde mu buwalabu ne bajja ne bakola ebintu by'amakulu kati eby'amakulu nnyo bazimbye amayumba abaana bazimbye ana balina zi business basereza abawalabu kati waliwo kampani wano ekuwa ettaka n'osasula kibanja mpola Infort Trust Infort ya Fibio no mwana hey nange bwe nafunamu kasente kange ngenda ntuula wali nga ngamba madamu munkoleko so tujjemu mentality eyo wofuna akasente kwate bulungi nobale kwa milioni 10 oba akawumbi nokakwata bubi zijja ngenda enze kugambye olwali otikwata bwenti omayisete buli webera wano mu nsawo ojo osobola kola nono omukulu ng'abanja ebyana kati bigamba madu nzije waka can I come to daddy please wafunye sente n'otwerabira ate lwaki mujjanga maze funa kasente tebajjanga ngozi nedda ng'okuba n'essimu n'alya ne ka transport kaako omutwalo n'atajja betalabangako vidi babikola ebyo babikola n'amala ne yeekubira essimu ng'afiiriddwa uwi mama agenze bali bakikozeeko nze bakabinkola emirundi mingi tuwe ani yakikulawa yakikula kyova banza abakazi mbalabira wala n'emikwano nasigazza kati ogwo oyo ali waggulu katonda nengattako n'abantu abasobola okunnyambako okugezanga SB4 bwe nkubira omulango osobola okungattirawo mami fiina bwe nkuba omulanga nti kati boutique njitandiseko osobola okuteekawo oluba Bobi Wine bwe ngira bwenti osobola okumpa ku magezi kwa Bobi Wine ne bw'aba takuwadde sente nakugamba bugambe kigambo ogaggawala twabaza kujajja wichuli yasawo yakusanyukiddeko ejajja wichuli oyo mwana yasanyuse olwokuba ndi kati mu mbeera eno abo be bantu betwagala n'avayo n'akuteerawo omugongo ne y'abaana beni yupi bano bamufuna mpola bannange tatokitwala eyo sagala gendayo waliwo ono munnaabo wa daivazo ne ono gwe basibira eri gwe bataekako baani oyo tubaleke yasanyuse nakola ka vidiyo n'agamba mu Madubala awo twagala nnyo omuntu alemerako SB4 nze we nava Dubai singa naddanga bana abavubuka bananda babatye yalinnya ennyonyi nga ndi mugira bwe bityo mbanswala bannange singa nagwa n'eddalu naye neewala ebintu ebyokutamiira neewala ebintu bya groups neewala ebintu ebyokunafuwa kuba buli woosaba Mungu n'omusaba nti Allah nsabye subuhi eno ngisadde naye nsaba kyenkusabye okiteeke mu nkola kuba nasabako Mungu ne mugamba njagala oluki olunaku oneerabize byempiseemu byonna kati we tugenda kwerabira ngenda kwerabira ekise yankyawo olw'obwavu lunkupe n'avuma ne famire yange ne maama wange nangamba ewammwe temulina kiddako muli bubi lengera maama wo waafaanana nze nga nkutwalawa naddala oyo ekisi bannanga ate agenda kunkozesa ebintu ebyamaanyi mukubeko ekidaala kiri mawuuno Masaka ewuume ali Masaka x mwali muno mu Kampala azunga ati nga mukagwa mu kanzu njagala azungire ddala kyemanyi kati akalira akawulira era akalaba akayimba kababi bakamanyi akakololaina Carolina nogala 97 ali mulungi ndi basanga magana mwanya fudde mama ngali musapala ne mubuzo vawako yensula mweye bala olongo sanzani oyo ekisoyo Madubala kati luno ate olwa Bobi olulala ngenda dukubira bano abatumalamu amaanyi titosobola ng'osobola kati bwendaba avudde mu ghetto bwendaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto labe yakola ng'eri mu owino yazimbye zaakeedi ebukoto bw'oba ng'onoonya mu site kimanye nti bw'olemerako omalako ebigambo woowulira biwakanya ebyo muleetere Madubala oba onfuna kufuna nze siggwanga mumaanyi anko bangi bannafuyizaawo bw'olabanga zirayivu twakolanga zirayivu ne bavuma ne bakuba kafenyeredde ewammwe ne batwaliramu ne maama wange waliwo omuvubuka ali e Dubai awo musomeredduwa buli kanaku bamuyita
Katsuji yateeka maama wange mu screen ku live number nakamba gwe kimama kya Madubala jango ono ne kitabani kyo kiri eno kikola ki tukabira naye njagala awulireko ku kaliro nzonvuma n'okola buli kimu naye maama yate anyway wa TikTok eno TikTok Shingijo kota muzadde wa muntu kyokka bituufu oyinza okuba nawe ng'omuwaayirizi bituufu era n'abantu bakimanyi bituufu yakera ku makya n'agamba nagenze n'engobesa abantu badde agenda okunguza omulimo wabibiyako eyo story mwali awo nga ku gundi ku Montreal nga ku Mpombo ne Kajoni yagobese bamututte ku mulimo n'agobesa manager n'agatta bisitoola awo olwo nno basonze ssente baagala zeddiza naye nga basondera mu linnya lyani omanyi ssente ze basondera e Dubai awo nga siziryako naye nga abali e Uganda balaba nfuna nembeera mu Madubala nga wafuna ssente ng'abantu balowooza nafuna ssente bagodifaza ne bampisaamu eggaali bakayanja baani Kelvin Kayanja yakolera nze vidiyo bagodifaza baani bantu bonna nga bakuba naye nga siina yadde ekikumi n'eki buli bazireeta abali be bafunamu ate abalina platform bwenzunga n'entayaya nti kaakati njagala buli eyamkolako just ne bukaba katono Allah njagala olaga obwenkanya batuuke ekiseera gwe babadde bayita Madubala nga bampita Uncle Boss Madu Uncle Madu omanyi bikyukamu ne oba wankaaga Muzeyi Madu ne oba wa myaka 18 bakwita muzeyi tuleeteyo kaki olwo obulamu bukyuse nze kugambye Allah akyusa obulamu mu ssaawa n'ogamba nti what is this did I die we wanchawa did I die bye mukoze bingi did I die nze banchawa koko did I die ex wange nampita misikini did I die sikulimba sabu lwatulo did I die nalemerako did I die wana Madubala so tupulovinge abantu babadde bagenda okugamba ababadde batandise okugamba nti ogenda kubeera feria akwaddeyo myezi never tugenda kati kankugambe okuva na leero kino kitwale nti kintu kikulu nze ndiko nze ndizako nze alibeerako gwoliko nze ndiko nze addako nze alibeerako Madubala forever wegendereze nnyo background z'abantu balunkupe Mungu n'atuuka n'amuwa baali bazeeka emabega nedda abasituse ng'abonyebonye ebbanga erimala abasituse tulabire ku Eddy Kenzo kituufu ekifaananyi tukyeke ku Eddy Kenzo wamulabako yabeeranga awo kamwoca kati aliwa wala teri muntu ebbanga ly'omala ng'obonaabona Mukama Katonda aba azimba bujulizi abukuwe otuuke katebe otuule bw'otyogambe naye yenze alina eno kawundo oba si yenze yenze avuga eno ennyonyi oba si yenze ogenda navuga ennyonyi kugambe Mungu akyusa obulamu n'ogenda n'osoma n'ennyonyi yakoma mu P7 wala quwwata illa billah kamaleeyo Rabbana atina fid dunya hasanata ekisiibo kino kiki kyonyonyumirizaamu ekisiibo kino okuva we natandika okusiiba it is a blessing mikisa gyokka kuba buli lunaku olukya nyimirira mu kamera etali emu etali bbiri naye nga nyimirirawo na buvunaanyizibwa important person ovanga ku muntu yakoma mu P7 nga ntuuzizza abaatula senior 6 wano bankwata ne university bali kuuza omuntu Madu oliwa tuweeyo time ka interview oyinamu kasente kuba njagala sente oli mutuufu gwe wekka gwe mpa interview kulira kuba gwe oli wange tuvudde wala naye bw'ojja bino bye muzungira ku bantu muganda wange toyina kyogenda kufuna kuba abamu mubakozesa ne mubalekawo yiga Salifu aliwa ali eri mu njaga mwenge niba mukozesa abantu abamu business zaabwe ziyimiridde anti naye yiga teri nnyo mu interview ninga ku TikTok abamula byangu naye buli kasita wawemula kasita owemula omanyi abantu tebaagala nnyo muntu avuma na kuwemula era kyova abantu ababeera okwo ku TikTok abawemula tebalina kye bali so down naye n'omusanga avuma omuntu omukulu amusinga ali ku business y'omuntu akuba nze nina gwe nasanga nga ali ku gwe kweye emmotoka
ningamba ni motoka emipiira ena nga gifuuse emipiira ena nti tekisoboka omuntu ogabe motoka ena agigabira omuntu oyo mami yakola bitasoboka. Abantu abasinga okwogera batyo balaba nga tekisoboka naye ate abeera ayagala akuyisemu eggaali naye abeerewo abeereko watuuka. Nze bangi abansitukiddeko nga baali tebamanyikiddwa naye bangi abasitukidde ku Madubala naye nga sirina bwendi abansitukirako bali bulungi kati ekyo kyekinnoma njagala kati bawulire akaliro twasitudde teri kudda mabega. Abeekamokya bali batya nakusanga kakamokya naye nkyalina ku Asia wali ngobera mukamokya omwo nga sinagenda Dubai awo wansangira nno nga mbulayo wiiki 2 ngende n'omugamba njagala twogeremu nga nakunyoonya kumpi emyaka 3 ngamba niwo omusajja ono ng'akola ebyamagero nindaba mami nze kati wallahi olunaku lwe wantwala eri ewa mami nalabya ekintu oba nali sikikkiriza nakukikkiriza nti yenze yoyo gwennyini gwenjagala gwe nayagalira ebbanga naye kati neewunyiza okkeera nankubira Madu wasuza otya mukwano nkuteereddeko awo Allah ninza okkebera neŋŋamba nyamu emitwalo 10 humo amaayi didayidayi bwe wankyawa gwe mukwano gwange awoza mbu sirina kiddako. So omuntu ali eyo mugambe sente zinazikuwa nga azikuwola buwozi mami yagabalira abantu abasinga waliwo ebigambo bibumu geeteeyo mbu azikuwa kati nemukola mutu nagambe leeta zakutwalidde ku mobile money akagambe nti ogenda kuzimuddiza kyobolaba abantu abamu balina mentality ate obwavu bukyaluma nnyo bannayuganda nti wandize ne weebuza ku SB4 kikola otya nakugamba nayita wano na wano nawe noyita wosobola kati abakuba mami enkokola ezo zowulira abamwogerako Justin ensi yayagala mami ensi eyagala mami ate ekyamwagala paka kuba ye mukyala ateekawo omubiri mu buli kimu obaani nga takubuuziza ova mu kika ki wasomako okitegeera n'ayiwawo omubiri kati buli wayiwawo omubiri waliwo ababeera mu bumooli bambi nga bafa nga kibali wano nga kibanuguna bawuliriza singa yenze lindamu topapa gundi oluli olujja ne bw'ofoosinga embeera kibanga kwana mukazi atakwagala ne bw'omuwa mmeka tasobola naye omukazi akwagala yeteekamu transport ezimuzayo n'ez'okulya najja n'akulaba n'addayo naye atakwagala omuteekamu n'amala n'abanga afudde neyeteekako kanula nti mulwadde ng'omaze ozisindika buli kimu agambye n'atajja bakulirako ku transport sente za transport muwala kigojjukira era sente za transport amina abaana abo abasiraamu nga balya transport ate abo abaana ba forehead abo empumi gwe tolowooza nti empumi omuntu azaalibwa nayo kuba kwagala sente z'abasajja nga tozikoleredde empumi eno anti oba olowooza nnyo ku sente yataliiyo kati waliwo abali mu kulowooza eyange Madu atuweeko Amina bamujja waye Amina kati tuba tuli eyo mu bigato gato bino bye tutunda munange buno budansi bwange bwenzina ne bukomedi bwange bwenkola amanye Madu bannange onkuba omanye omubbi nga anaakuba sooka kuwaana kwesembereza munange nga bw'omanyi nti munange single life era ebeera awo ng'otaayaya naye bw'oba n'omunyama ge waka you don't care oba ozze oba tozze nina omunyama gwange munange nga nteekako akasente okuddamu okuba essimu nga kweri yakakusaba gwewasiimira ani akasente yaŋŋamba sindika transport for me I love you yaŋŋamba yali abeera wano wandegeya namugamba okuvaawo wandegeya okujja wano sente mbika ndisindika lumu nezinanziza 15,000 jugwe mutwalo nengumuwa musajja watu nali sirina na kikomando kitegeera mu bulumi obw'ekitalo ababoda bo tebakoma kuvuga bavugira ddala
kati munange neninda nentereze ennyumba perfume zizo nkubi mukasingo lumu kange kana akakwawula kateni mwe naliranga enkoko kakati ninda netegese na yenkoze ki netegese nzizo ku simu yange ninda naddamu okuba essimu nga kweri nga bagijjeeko dda naye bawalamu omuntu ajja kukuloga ekinanansi bantu bali bubi okuva teyaddako yaddako enkeera naŋŋamba mukwano nsonyiwa naye nafunyemu obuzibu maama wange mulwadde era ndi mu kyalo naye ne ŋŋendawo ku mulimo nga waali atudde nemugamba kati what is your problem nga walaba nalaba naye kati nze nnumya olaba mungu wakyusa olutambi kati bankwana bukwanye sikyakwana enamba ya amino kyagirina sholeka naawe omuntu ataca wali gisevize nabalanga ku status zo naziraba nabo video abulabe eyo abo video ateeka okuba kuba nzi serebu kati oba okikkiriza oba okigaana nze serebu aliko ku ggwanga kuno ate nze nzirako ate era nze agenda obeerako never ebyo bye mubeera eyo mbu myezi simanye ebiri nze ndiko nzaddako nze lubeerera humwayu gwe wandeeta twava wala teri asomoka lwera n'asigala kyekimu so abavubuka abali eyo baganda baffe abali eyo omuntu afunanga ekirungi banaye tumusanyukireko tusanyuke instead of ate okumalamu amaanyi bangi tubonyebonye bangi mubonyebonye era babonyebonye naye omuntu oyo akusanyukiddeko ng'ofuna ekirungi kusembeze ku mutima kati nalabye kasisita kaffe kano ka Spice Diana bambi bakawadde okugenda okukola ku kivulu ne bakawaayo obusente kabezeewo obulamu naye abaana bali kuli basimbye amannyo n'ataasenyeza na akuba niweebuuza kumwayu ayogera ku muntu nga tomumanyi naye nze kimanyi Spice ye mugumu nnyo yagumira ebikonge so naye before nga tonnayogerera muntu sooka olowooze nnyo kyogenda okumwogerera gwe kigenda kuteekawa oba ye kigenda mulekawa olina abaana naye alina abaana alina omukyala yawasa omukyala famire ye eranda kyogenda okumwogerako kigenda kulekawa mulekerawo sympathy tulekere awo okubeera nga ate twogerera ebintu ebigenda omuntu waba akusinga akkiriza mwebuuzeeko so twadde ne Madubala katumuleka agende olgera mu mirimu ngenda ku interview kati waliwo gye bampise TVM gyogenda kitegeera bulamu bwakyuse luli nabeera interview tezikujja mu mirimu olina okukola nina okukolera eggulo nakoze era bwonkubira nga tolina ssente nga nkugamba gira obeerawo munankanjiribe engatto zange ate ogenda kumpa ki kamera zitulabisa wano naate ng'emabega oli kirala kati byebyo tubadde ne Madubala omukulu Musuuza Juma SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli twagala omuntu nga alina kyayongerwa gye yeeyongera tufa nnyo ku muntu ali obubi okulaba nga ate ayimuka wabula tetufa nnyo ku muntu ali bulungi kumuzza wansi yengombo yaffe tulinawo mala ku kamera ne kamada abati editor waffe atuteekamu akasente Bazibu and Sons tubaagala nnyo basenga ku mukwana akedi bonno bakoletera ebintu ebiri mu original ate nga biri ku mulembe ekozesa mu kisenge omuli emifaliso ebitanda blankets duvet covers pillowcases nebirala ebiringanga ebyo bakolera ku simu ziri ku screen bakola delivery epaka ewo ku mulyango nze muzukulu wa Kabajja mami Fatin kutumiddeko nnyo from Dubai webale okubeera nga ate oyamba bannayuganda mami nfembayo nga nkugamba abatamanya ŋŋanda tobawa budde ekitalina makulu tokola ki tokiwa makulu ffe tumuvinge on never give up fensi twakwagala kyekyo n'olw'ensonga eyo beera bulungi weeraba Tuggussa Enssonga